eno ye pulogulaamu yo Lesson Wiiki eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne Bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo nitubeera abeesigwa gy'ali. Lesson Wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi mukwana ali ku 3ABN twala omukisa guno kubuuzaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Akubuuzaako amannya nze Yonasaani Matovu, omusajja munnagomba ate nga mpangalira mu ssaza Ssaabasajja ery'e Buddu. Nja okwaniriza mu pulogulaamu yaffe Lesson Wiiki eno we tuyigira Bayibuli nga tuli ku bigere bya Kristo, kubanga ye Mukama waffe oyo omusomesa yatumibwa okuva mu ggulu. Twagala ate tweyongereyo ne lesson namba 4 egenda okubanga etunulira ekifaananyi ky'amataba nga bwe gaali nakitegeeza ki ku mulembe gwaffe guno ogw'enkomerero, bigambo nga Katonda ne yejjusa. Tugenda kuba tubyetegereza. Tufunye omukisa olwaleero, nina abasajja abakungu wano abambadde amasuuti wakati wano Muganda wange Seremba Ronald okuva Ekanyanya SDA Church. Sebo tukwaniriza mu Lesson Wiiki. Ate wali awasooka tulina Omuganda ffe mwesigwa Enoka okuva ku lusozi olw'Emizeituni, Mount Olives SDA Church. Onye olusozi olwa byafaayo. Sebo tukwaniriza mu Lesson Wiiki. So ekiseera kino mulabi waffe njawukirize mikono gyaffe abagenyi baffe bakubuuzeeko. Yes, mbuuze ku mulabi waffe. Omulabi wa 3ABN TV nkubuuzaako awe bali okwekuumira ku 3ABN ate era n'okulaba programu eno Lesson ya Wiiki. Tuyenze nnyo ssebo. Muganda ffe buuza ku mulabi waffe ali ku 3ABN. Abalabi bonna yonna gye musinzira okutulaba nsaba Mukama abawe omukisa kyekisooka. Nsaba mulemu okwejjusa obudde omugendo omala nga mulaba programu eno era nga nzikiriza ddala nti Mukama waffe waali era nga agenda tuwa omukisa okwongera okwetegeka eri okuddako ku mundi ogwokubiri. Weewaawo ssebo tweyanza nnyo tweyanze. Kiseera kino nga tunaba kweyongerayo nsaba omulabi waffe okkirize twewonge emikono gya Katonda ate oluvannyuma nga tugenda mu maaso. Muganda ffe Seremba tukweriye essaala eggulawo. Katwebaze. Mukama Katonda waffe tukweyanza nnyo tuteerawo obudde buno obw'okuyiga nga tuyiga ekigambo kyo nga tukibikula nga tusoma omwoyo wo tusaba atuyigirize akutule enjegere z'omulabe Sitaani eziziiza obubaka okugenda ewala busimba amakanda tubale ebibala ate tuleete bangi beegatte ku abo abakulindiridde. Beera naffe tuwa omukisa nga tukubaganya ebirowoozo wano ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Webale nnyo omulabi waffe okuba nti tukyatambula ffenna. Katusooke tubabuuzeeko nammwe abali ku YouTube mutukola bulungi nnyo okubeera nti mubeerako ku YouTube. Mikwano gyange abali ne busukka Uganda mwebale nnyo bambi mwebalire ddala. No likinga ate no sharinga ate no commentinga ate no subscribinga mwebale nnyo bannange mwebalire ddala. Kati tukomyewo twagala kwetegereza lesson yaffe namba 4 twatandika tutunulira obutonzi. Za muze mulaba obutonzi Katonda bwe yakola nga buli perfect. Nine wajjawo akabenja awo nitulaba okugwa mu lesson ey'okubiri. Ne tulaba nti Mukama yatusaasira okuyita mu Kristo n'ateekawo enteekateeka ey'essuubi ey'obulokozi. Ne tulaba Kayini ono n'Abeeri kwesulika okuli awo. Kayini linnya lye lirimu essuubi, Abeeri liri awo liringa omuntu ali makulu kyokka ate alinga atali mu makulu yalimu amakulu. Yalowoozebwa okubaamu amakulu nga temuli ki kwegamba abantu endaba yaffe eri limited. Naye twakiraba nti mulembe gw'enkomerero wagenda kuba oba Kayini ne Abeeri. Abeeri yo yakola Katonda kyagambye ate Kayini ayagala kola nga bw'ayagala ate ng'alowooza aweereza Katonda. Yesu Kristo abantu abo yaboogera mulaga nti bansinziza bwereere kuba bayigiriza amateeka g'abantu nga by'okukwata. So Abeeri ne tumulaba nti Kristo kyayogedde ekyakola na Mariamu yabaga nti kyanabagamba kyemba mukola. So awo tuvuddewo katwagala kwetegereza amataba ga Nowa gano. Nyiri okujjukira nalwagadde nnyo mu kitabo kya Matayo sura 24 nonno mbabulizi b'enjiri mukunyirize twandiise enjiriri ezegulidde erinnya
omuzi wanjiri asooka okuluddamu nga tasomye munyonza okulunyambako abulizi b'enjiri era bwekyali mirembe gya Nuuwa bwe kiriba mirembe mwana oluganda lunene kati kyogere mu luzungu as it was in the days of Noah so shall it be in the days of the son of man. So Matayo 24:8 lwasatu mu musanvu luga nti naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'omwana w'omuntu. Egamba mu Leesoni tugenda kuba twetegereza ebyaliwo luli bituyamba tutegera ebigenda okubaawo n'ebiriwo. Sajja omuyaga nti oba tomanyi gy'ova kizibu nnyo otegera gy'olaga. Ate ye Pawulo n'aga nti byatuwandiikirwa bibeere ekyokulabirako gye tuli ffe aboolekedde enkomerero z'ensi. So olaba nti omulembe guno ogwa Nuuwa gulina ebyokuyiga bingi eri omuntu alina essuubi ly'okudda kwa Kristo. So tuzzeeyo tuddemu twetegereze. Ate mwatu ekyewuunyisa ku Bayibuli nti gw'oddamu n'osoma ate n'obako by'osula bye wali tewalaba. Zekati nga akagamba ako kwegamba nti Katonda ne yejjusa inda kweyongera nange okazuula ebisinga. So kati mikwano gyange gwe kiki walabye mu bufuuze ku lunyiri luno Yesu agambye nga bwe gwali lunaku za Nuuwa bwe kigenda okuba ng'omwana w'omuntu akomawo. What pops in your mind? Kyekisooka okujja gy'oli birowoozo sibe ekisooka okujja gwali gutya kugwa Nuuwa. Kyekisooka ku gwe gwali gutya kugwa Nuuwa kubanga agambye bwe gujja okubeera ku ki. So twetaaga okutegeera omulembe gwa Nuuwa bwe tuba kutegeera omulembe gw'enkomerero. Yesebo. Ebimu ku binzijira bye mansomye olunyiri luno ebimu ku byo kye kino nti mu mulembe gwa Nuuwa bameka abaawona. Ekisooka nti tulaba obubaka bwabweebwa abantu bonna abaliwo mu biseera ebyo. Mukama agamba Nuuwa bakole ki ekyombo oba eryato bayingiremu amatola ganajja baleme kukola ki kukuzikirira. Bayibuli ngamba mu Petero ekisooka 3:2 nti emyoyo 8 gyokka bebaawonawo. Bayibuli Yesu n'atugamba nti nga bwe kyali mu mirembe gya Nuuwa gwa Nuuwa bwe kigenda okuba. So gwe kindaga piiki yo mu story eri nti buli omu yeegendereze oyimiridde otya onaaba kwabo abatono abanaawona. So tewali doubt nti ku mulembe gwa Nuuwa nga bwe waawonawo abatono ne ku mulembe gw'enkumira abagenda owonawo batono. Fakiti Yesu bw'aba amaakinga ekkubo erigenda mu ggulu agamba kkubo ffunda lyakanyigo kozi abali bameka abalira batono. So tekiri abusaadi gy'oli osobola okubeera mu batono mukwano gwaffe kubanga abantu bagenda lokolebwa lwa kukkiriza. Waliwo n'akantu akalala kutono kembadde njagala okwongerako. Waliwo bagamba nti Amataba ga Nuuwa just lugero tegaaliyo mu byaddala. Fact omwandiisi nakiwandiika n'agamba nti waliwo abamu abagamba nti lugero lwa kunyumiza abaana abanaddini nga kunyumiza abaana bayigire okwo. Naye ate Yesu bwe tulaba nga Yesu yennyini alurifaringako agamba nti nga bwe kyali mulembe gwa Nuuwa kitegeeza nti ebyaddala byakola ki byaliwo. Amataba gaaliwo ensi yazikirira mu mazzi era kuno atugamba nti kuno tegajja kuba mazzi nga tujja okulaba mu maaso mu Leesoni tegajja kuba mazzi wabula ejja kuddamu ezikirire. So kituyamba ffe nti bwe tuba tusoma ekitabo ky'okubikkulirwa kino bye tusoma si just ngero olubereberye wabula bintu byakola ki byaliyo. So tuba tusoma wonsoma Luti nensoma Nuuwa okulaba Ibulayimu byennyini ba Esawu baali basajja baddala baaliwo era ebintu bye tubasomako bituyamba okuyiga nga bugambye nti erife omulembe gw'enkumbe bwe gusembedde okutuuka nti tuba kituyamba okweteekateeka nga tubatunulako we tubasomako. Ate ng'olayira ddala kwegamba ekiseera kino ekya Nuuwa kirungi nnyo omuntu akitegeere. Weebuuze lwaki Yesu yagamba nga bugaali ku mulembe gwa Ibulayimu kubanga nagwo omulembe ogulaba gwalimu okukkiriza kungi. Lwaki yagala ku mulembe gwa Yusufu sajja yayimirirawo mu Misiri just one n'alemera ku mazima naye apiikinga Nuuwa. Kitegeeza Nuuwa ono bingi bye tugenda omuyigirako fe ab'omulembe gw'enkomerero. Twagala tandika n'okweteekerateekera amataba kuba sitole tumanyi gyefuluma. Waliwo intermarriage oba obufumbo wakati w'ezzadde lya
siye mulungi n'ezzadde lya Kayini. Kati intermarriage eno evaamu abantu nga bambi kibanguyira okujeemera Katonda. Kankwese olulimi olwo. Katonda atuuka n'ekiseera bw'abeetegereza n'abalaba nga okufumitiza kw'omuntu kubi kwereere. Ekivaamu n'atuuka n'okwejjusa. Lwaki? Kigambo nga kibaleetedde kwennyamira. N'atuuka n'okwejjusa lwaki yakola omuntu. Kati wano we wava ensi okugwa eddalu. Si bwe kiri? Bibiri 6 11. So ensi egudde eddalu. Katonda azzaako ki? Tuze tugende ku Sande tulabe Katonda enteekateeka ye mu kiseera ekifaanana bwe kiti ajjudde enyiike ku mutima. Sigamba nti alina kye yali asuubira n'alaba kirala. Of course byonna ebyaliwo yali yabiraba dda, naye ayituyambako okusiigibwa naffe ekifaananyi ku mitima gyaffe tukitegeere nti Katonda tasanyukira kibi. Naye bw'aba takisanyukira, nteekateeka ki gy'ateekawo olw'okulokola. So ku Sande awo we tuli okweteekerateekera amataba. Ku Sande njagadde tusooke tugaziyeemuko. Omuntu ono alaba asooka ategeere. Katonda bw'agamba mu Lubereberye 6:5 ky'okufumiitiriza kwonna nga kubi kwereere. Nga byonna ebiva mu muntu bubi bwereere kikyategeeza. Kubanga olunyiriri lwatugambye olunyiriri olw'okujjukira Matayo 24:37 nga bwe byali ku luli ku mulembe gwa Nuuwa ne kaakano kiyinza n'okuba kyekubisizzaamu. Kati ebimu ku byaliwo ensi okugwa eddalu ngira bw'okikonyeeka etya. Kugamba waliwo standards ne kaakano eziriwo nga nzibu ng'abantu kye bayita ekituufu si kyekituufu, ng'obukenuzi babuyita bugezi. Sajja mugazi gavumenti agiriddemu gawadde azimbyako nafunako omulimu olina nga omulimu gw'ofunye mulungi omukisa gukozese naye nga kyategeeza babbe weebereremu ogaggawale. Juzi n'ategeeza omuzindaalo guno gye tukozeseza gye nagamba gwe tufaayo nze ngutunda 55 naye ng'osobola osasula wano 5 ku risiiti okitegeera. Ebimu ku byaliwo ebirala obutali bugonvu eri amateeka ga Katonda, obumenyi bw'amateeka ng'ate fashion bakikola kyere nga tekiwaawaza matu kya bulijjo ng'omuntu tekikyamwesittaza. Era biriwo ne kaakano kugamba ekyo kyakoze nakyolooza kyamaanyi nnyo naawe bantu bakola ebinene ebisinga ku ekyo. Okwata obukwasa embuzi leka naawe oba guyiseeko kugamba omuntu yeetaaga ategeere Katonda bw'agamba nti n'atunula nga n'okufumitiriza kwonna bubi bwereere bye byaliwo kwegamba omuzungu akiyita incontinent. Buli luzungu olwo incontinent muntu nga takyalina control over himself. Twandikise kutasobola kwefuga ayiringita bwiringisi olulimi lw'ebuddoolo nedda bw'agamba nti okubikwereere omu bantu baali baluuzinze capacity esobola okwefuga. Kyekyo Pawulo kyaga nti mulembe gw'enkumi abantu bajja kuba tebeegendereza. Era bw'omala okutegeera ekifaananyi ekyo wano mu kweteekerateekera amataba Katonda avaayo solution ye najja ne solution ng'erimu obulokozi ng'ate erimu n'okusala omusango, erimu okubonereza ate erimu n'okukola ki n'okununulibwa. Solution eyo n'ayita muddu we omuweereza we Nuuwa, omuweereza omuwulize ayina okukkiriza okutaliimu yadde enkenyera n'amugamba nti zimba eryato bayite bayingire mu lyato. Enzimba y'eryato eno, eryato lino omuntu waffe yandyagadde okwogera okufuna obulungi ekifaananyi liyambako litya okulabula eri abantu kuba Katonda bw'aba tannaba kuleeta musango oba kibonereza asooka kulabula. Nzijo nejo musuku mulyako nga bwe mwagala naye guno temugulyangako so yasookanga kulabula. So eryato lino mu nzimba yaalyo enzimba y'eryato lino
Nowa azimba eryato, agambibwa okuzimba eryato kubanga atandika okuzimba eryato ne mu kuzimba eryato ne mu kulimaliriza kuvumibwa kwereere. Kuvumibwa kwereere ne bamulangira ebintu ebinene ne bamwogera ne bagamba omusajja alayika agudde eddalo, omusajja mukadde n'obukadde tategeera. Kwegamba eryato nga weeriringa ekyokulabula n'okulizimba kulabula naye olw'okuba nti emitima gy'abantu bwali bubi bwereere. Yes. Kati kwegamba ne bakikozesa okumunafuya okumumalamu amaanyi kwegamba naye kyali kikemo gyali. Naye Bayibuli yatulaga nga yawangula era ayogerwako ng'okukkiriza okutali mu yadde enkenyera. Bwe yasigala ku kituufu n'azimba nga Katonda bwe yamugamba. Ebipimo by'eryato. Bayibuli etugamba mu lubereberye nti ebipimo Katonda yennyini yakola ki? Yabimuwa. Ekika ky'omuti ekyokukozesa Katonda. Engeri y'okuzimbamu eryato Katonda. Ebimu ku bye nafunye we nadde nsoma kwe kugamba nti okukkiriza kwa Nuuwa kwayolesebwa mu bikolwa. Teyakuma bukomi gamba nti Nuuwa manyi tusoma nti Nuuwa yasanga ekisa mu maaso gani ga Katonda. Bwe tuba tusoma sori ey'okweteekerateekera amataba tulaba ezimu ku nsonga lwaki Nuuwa yasanga ki ekisa nti ye muntu eyawulira n'akola ki n'akola. So yakola olw'okukkiriza buli kyakola Katonda yamuwadde enkola ate nga teyemulugunya kubanga njagala okukkiriza nti wabanga eryato lino yalizimbira emyaka 12 mu vva emyaka 12 abantu 7 ne balokoka ng'ate bavudde mu nnyumba yo kitegeeza mu kutandika kisoboka tulaba ennyumba yo nyini baali tebakola ki naye oba otuuka mugwanaawo nabo baali tebakukkiriza byoli mukola ki oli mu kwogera. Omwandiisi Leesoni n'akantu ke yanokoddeyo wano njasaba gwe okantere mu Luganda agamba nti just as the ark of the flood will permit the survival of humankind, so the ark of the covenant is a sign of God's presence in the midst of his people, points to God's work of salvation for his people. The ark of the covenant is a sign that God is going to judge, but also there is salvation attached to this judgment. That to those who are faithful, abasuubiza njakola ki njabalokola. Kwegamba eryato lya Nuuwa litujjukiza essanduuko eno ey'amateeka ey'endagaano nti okubaawo kwayo kwalaganga okubaawo kwa Katonda. So n'eryato lya Nuuwa lyali liraga okubaawo kwa Katonda obulokozi omuwaatwa eri obulokozi obununuzi. So ne leero tulina eryato yesewo abantu balina okuyingira amaato mangi naye waliwo eryato Kristo mwali kikulu nnyo kitegeera omuntu atulaba alina okuba omukakafu eryato mwoli Kristo mwali. Waliwo Yesu yali ava ng'aseeyeeya ku nnyanja waliwo amaato mangi naye Yesu yali mu lyato erimu kugo. So leero waliwo amaato mangi buli limu lirina kye ligamba naye oli mu lyato Kristo mwali eriseeyeeya abantu nga libatwala mu bulokozi obw'emirembe gyonna. Era kinayagaddeawo nange personally ku lyato lya Nuuwa nti ekiseera kiritwala nga lizimbibwa emyaka 12 obubaka kwegamba enjiri eri mu kubuulirwa. Nuuwa kye yali akola yali ali mu kubuulira enjiri nga naffe ku mulembe gw'enkomerero waliwo bannuuwa abali mu kubuulira enjiri. Nawe nasoma wagamba nti mutye Katonda muwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Kubikulira 14 obubaka bwa malayika abasatu. So message ne leero ku mulembe guno weeri nga bwe gwali ku gwa Nuuwa eri mu kutambula mu nsi yonna ng'ejjukiza abantu ti bannange waliwo eryato ery'obulokozi okuliyingiramu lwakukkiriza gwe kukkiriza n'oyingira ng'owonye. Ate nga kisobokera ddala nti n'abamu ku batulaba bayinza obeera mu kwama abali mu kusekerera ababuulira obubaka kisobokera ddala. Naye ate ekirungi kiri nti Mukama gwe tusinza asobola ddala okuleeta n'oyo abadde akusekerera n'alaba amazima ate n'afuuka omubuulizi waago. So n'oba nga oli wabweru eyo nga ogezako obuulira obubaka buno naye ate nga gwe gwe basekerera gwe bakuyeeya tebalaba makulu mu bintu by'okola ng'okukuma sabbiiti atakulidde ate nga bizinesi esinga otambula abantu bayinza okusekera naye kyoba omanya nti nga Siteefano we yasabira abamukuba amayinja fe ogwaffe gwakusaba nti Mukama bayambe bakole ki bazuukuke. Awo wennyini awo nno waliwo concept y'abantu abaga naye like enkomero teriiyo
enkomerero teriiyo. Abasekerezi okimanyi nti nako kabonero akatujjukiza nti tuli mu biro bya nkomerero. Petero yagaa nti walijja abasekerezi n'okusekerera okungi nga bagezaako ga nti ebintu bwe bityo bibadde kuva ku ntandikwa era bwe biriba. Waliwo omukyala yagaa nti guno omulembe gwe ng'abavubuka mukyamuka. Ffe tubadde okuva mu gyensanvu nga Yesu taddanga. Naye abasekerezi bwe batyo ako nako kabonero nti omulembe gwaki nga bwe baali baseka ku mulembe gwa Nuuwa. Nga bwe basekera ku gwa Nuuwa. Kati twagala kwetegereza okujja kuno kw'Amataba ku Mande. Well, kweteekateeka kubaddewo Katonda alabudde okuyita mu muddu we Nuuwa. The warning has reached everyone. Nga bwe kiri ku mulembe gw'enkomerero nti obubaka buno bugenda tuuka mu nsi yonna. Yesu aga nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi yonna kuba omujulirwa eri amawanga gonna olw'enkomerero n'eryoka ejja. Kati enkomerero ejja amataba gaagano gaji. Amataba gatuuse. We tuli kati ssebo. Njagala okunokulayo ensonga nti mu bino byonna okusalawo kw'omuntu kwe kweyimiridde ebimutuukako oba kwe kusooka nga ebimutuukako tebinaakola ki kujja nti buli muntu yenna ku sayidi oluuyi lwe yeesangako osalawo okubeera ku luuyi olwo. Nuuwa yasalawo okubeera ewani ewa Katonda. Abasekerezi nabo ne basalawo obutakola ki obutakkiriza. Amataba bwe gatuuka nsaba onsomere anyway ojja kusoma mangu mu bwangu. Nsaba otusomere Lubereberye 7 olunyirira okuvanga ku Lwokuna paka ku Lwomukaaga. Ekitabo kya Lubereberye sura 7 olunyiriri nnyapaka ku mukaaga tutandikira awo. Bayibuli egamba nti kubanga oluvannyuma lw'ennaku 7 nze nditonyesa enkuba ku nsi ennaku 40 emisana n'ekiro. Nange ndisangula buli kintu ekiramu kye nakola okuva mu ttaka. Nuuwa byonna n'abikola nga Katonda bwe yamulagira. Naye Nuuwa yali nga yakamala emyaka 600 amataba ag'amazzi bwe gabeera ku nsi. Omanyi Katonda alina ekintu kyawandiika wano nti ye agenda kuleeta amataba ennaku mmeka? Ennaku 7. Tulaba nti Nuuwa ayingira ekyo. Omanyi abasinga balowooza nti ekyombo ekyaggwa ebisonde biyingira nabo ne bayingira amataba ne gakola ki agatandikirawo. Wayitawo ennaku 7. Ennaku 7 zo zaali zaaki? Ennaku zino 7 zaali zakulaga nti abali mu kyombo abali mu lyato bakkiriza nti amataba gagenda kola ki gagenda kujja. Ne wegalwawo zino ennaku 7 naye amataba gagenda kola ki gagenda kujja. Abali wabweru bongera okulaga nti newankubadde bongeddwa kano akadde akaseera akalembereza kano ak'ennaku 7 tebandikoze eki tebandiyingidde. So amataba gagenda okutuuka okujja bwe gati nga teri awakana nti abali munda bagwana okukola ki okuwonyezebwa, abali wabweru bagwanya okukola ki okuzikirizibwa. Kambuzeemu ekibuuzo awo kati kubanga ndowooza omulabi waffe yeetaaga okulambulwa obulungi ku nsonga eyo. In fact ekibuuzo ekyo tugenda kukiddamu nga tuvudde mu kuwumulamu. Kigamba ennaku zino 7 nnaku za nyongereza nga ez'ekisa oba nnaku nga n'ekiseera ekyokusala eddiiro kyakomye. Okyaba? Is it a probationary period oba the probation has already closed? Ennaku 7 tezinayingira. So tugenda kuba tukiddamu nga tukomyewo mukumbulamu. Mukwano gwaffe oyinza okuba ng'olina n'ekirowoozo osocialinga ku mikutu gyaffe ku YouTube otubuulire gwe olowooza otya ku nnaku ezo 7. Katukomewo. Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. N'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda.
mu kiseera kino weetaaga amagezi agava ku nsulo ey'obulamu osobole okweteekateeka olw'ekyo ekijja eri ensi. 3ABN ezzegawanye okuwa essuubi eryo gyekuumireko. Omulungi mukwano gwaffe tukulisa mukuumulamu oli wakati mu program Leesoni wiiki eno tuli mu kuyigira ku bigere bya Kristo biki ebyaliwo mu biseera by'Amataba bitegeeza ki gy'oli gwali ku mulembe guno ogw'enkomerero nga Mukama waffe Yesu Kristo anaatera okudda. Yatulaze dda nti byonna bye tuli mu kulaba bigenda kuddiŋŋana oba bigenda kuddamu okulabikako mu kiseera eky'enkomerero. Kati bwe tukomye nga tumaze okulaba ngeri enjiri gye yabuulirwa mu kuzimba eryato ate ne tulaba n'amataba kubanga eryato lizimbibwa kuba amataba gajja kati bwe tubadde nga gazze. Mu kujja wano tulabawo ennaku 7 ng'abamu bali munda abalala nga bali bweru bwe kiri. So ennaku zino 7 waliwo omukisa gw'okuyingira munda oba ogw'okufuluma sebaawe tubadde ndowooza nti kyandibadde kirungi omulabe waffe n'akimanya nti zino ennaku 7 zongera okulaga nti buli ali ku luuyi lwasazeewo tasobola kusala kudda ku lwaki ku lulala nti kano akaseera mukama ayongera otulaga nti olw'okuba yamanya enkomerero okuva ku ntandikwa nti aziwa zinaku 7 fe abatasobola kulaba nga ye bw'alaba nemwezi ennaku ezongeddwamu 7 teri yeenenya. Wonzikiriza okutwalako mu maaso mu kitabo ky'okubikkulirwa 16 nti ng'ebibonyoobonyo bitandise okugwa bayibuli tugamba ekibonyoobonyo bwe kyagwanga teri yeenenya wabula tulaba nti bayongera kukolimira Katonda gy'abeera n'abeera gy'abeera emitima gikoze eki gikakanyadde. Tugamba wano waffe ennaku zino tugiyita emitima gyakaluba. So mweno sole nga amataba gazze twongera okulaba njagala kuno okulaba ebintu bibiri nti nsaba nsomere kati ninyo awo wennyini so ali munda tasobola kubula ali ebweru tasobola kulokolebwa. Exactly. Sirwa kuba Katonda agambye. Nensaba omuwuliza waffe ayongera okutegeera kugamba omuntu ono ali ebweru ayina waatuuse ng'okulabula weekuli naye nga ye takyawulira tayagala omugwagwa asigale nga mugwagwa. kugamba okulabula kugenda mu maaso kugamba omuntu alina okukimanya nti agenda kutuuka awo nga naye ate waliwo essuubi ery'obutatuukaawo. Kyekiri kye twanokoddeyo nti mu bonna buli luuyi lwesangako osalawo ekirabo Mukama kyatuwa nti osobola okusalawo ne leero wootulabira osobola okusalawo nti okuva na leero ogenda kubeera eby'omwoyo ogenda bikwasa maanyi nti eby'omwoyo ogenda kubiteekamu obwagazi n'okwagala. Okusalawo okwo Mukama yakituwanga kirabo. Nsaba onsomera ekyamateeka ekyokubiri essula ya 32 olunyiriri lwa 39. Mukama alina kyayogera alina kyaggumiza alina kyeyogerako ye nga ye. Nsaba okitugambe ekyamateeka essula 32 olunyiriri lwa 39. Mulage kaakano nga nze wuuyo so tewali Katonda wamu nange nze nzita era nze mpa obulamu nfumise era mponya so tewali ayinza okulokola okujja mu mukono gwange. Amiina. Kyova Pawulo atugamba mu Baruumi essula y'okumi temuwoolerwa don't look for vengeance temuwoolera ggwanga mukirekere nze nkikole ki kuba teri alokola nga Mukama asazeewo okukola ki kubonereza. So mu ssula y'Amataba mu kaseera kano ng'amataba gazze nga tulaba nti nno ennaku 7 zino zikoze eki ziweddeyo amataba gatandise Mukama azikiriza omulembe ogwo ng'azikiriza njagala okwongera okulagayo ekintu kimu yalina okuzikiriza aboonoonyi olw'obulungi lw'abalina okusigalawo. Nkiddamu nti bano aboonoonyi yalina okukola ki okubazikiriza olw'obulungi olw'abano 8 abaali basazeewo okumwesiga nti okukuuma emirembe gyabwe abasazeewo okugoberera Mukama aboonoonyi Mukama alina okukola ki okubajjawo we basalawo okwekwata ku kibi ne bagaana okkita Mukama balina okukola ki yagala kusaanyaawo yayagala kujjawo kibi naye ate waliwo abalemedde mu kibi abakyagala
abakiyagaliramu abakibibiita abakibibiita baganya okita mukama agamba nti mwenenye mukireke bo balemeddeko kiringa nga muli mu kuziika sajja amaze okwogera wali ebigambo kutekesi tuwulekera emagombe kasula olimi mutegere kati ensowera nejjanga egoberera kesi sajja ne bagezaako ogikuba eve kuki kesi neremerako nebuulekera kesi ne bagikwata balina ogiteekawe bati mu ntaana ensowera bagezaako ogikuba eveeko yerooza bagiwalana kumbe eremeddeko kati fe banne bwe tuziika kesi ensowera netugiziikiramu kirooto kyaffe kibale kyakuziika nsowera lwaki tugiziikiddemu esazeewo okulemerako kati ekibi ekesi katonda alina okisaanyaawo akizikirize naye gwe omuntu okiremeddeko kyekutteku so osanaawe olugendeddemu lwangeri eyo bwe twongera okwekkaanya nti mukama ebintu byakola abikola nga ekisa kyekimuvuga mu byonna byakola talina ezekiya yatugamba talina gwayagala kulaba ng'akola ki ng'azikirira nti nawe omulabi atulaba lowooza ku muntu gw'olaba nti yasinga empisa embi omutima omubi n'oyo mukama agamba akola ki ayagala amulokole so gana amataba gatulaga nti mukama alina okugyawo aboonoonyi tusoma nti wagenda kubaawo ensi empya neggulu eki erijja ku bikulirwa 21 atugamba nti no awo nendaba eggulu eki erijja n'ensi empya ng'ensi empya eyo tennaba kujja enkadde erina sobola kukola ki kuvaawo bwe bubaka bwe tulina kuguna omulembe era bwe bubaka bwe tulina okulaba mugana amataba nti nga tusoma nti mukama azikiriza aboonoonyi kiri eriggwa omulabi waffe naffe abatudde wano okusalawo tugenda kwenywereza ku Yesu tuwone okuzikiriza okugenda okujja Petero atugamba nti ensi eriwo kati egenda kuzikirizwa na muliro oba tugenda kulemerako ku kibi atusaanyiyewo okuba mweyo ensi empya ejja teriyo kibi kubanga era kyetulina okutegeera nti katonda alina okuzikiriza okusobola okutonda ekijja amiina yeddala era kituufu awo osobola okufuuka ekitonde ekijja ng'obulamu obukadde bukyali mu ggwe kyova tulina sayini y'okubatiza nti omuntu afudde ku kibi azuukidde ne bamuziika mu mazzi n'avaayo nga kitonde kijja kugamba ekipya nga tekinnajja ekikadde kirina osooka okola Pawulo yennyini yatugamba Bakolinso 2:5-17 oli kitonde kiki ebyedda bikoze eki so kikulu nnyo omukwano gwaffe nekujja kw'amataba nosobola konsepti y'obulokozi ng'ekomawo ey'okubeera nti Kristo okusobola okuba nga atondamu gwe obulamu obujja bwetaagisa buli obukadde okusooka okusaanyizibwawo wala Kristo yasalira ekibi omusango mubiri gw'ekibi obutuukirivu bw'etteeka busobola otuukirizibwa mu ffe abatatambula kugoberera mubiri wabula omwoyo omutukuvu amiina so olaba ne konsepti y'okudda obujja ey'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri mu kitundu kino kyagadde omuwandiisi kyeki kyeyasose nakyo mu lunyiri lwaffe olw'okujjukira nti nga bwekyali mirembe gyani mulembe gwa Nuuwa bwe kigenda okuba ng'omwana w'omuntu akola ki ng'agenda okumawo nti naffe mukana akaseera tulaba obubaka nga bwewasomedde Matayo 24 nti buno obubaka obw'obwakabaka bulina okubonyezebwa mu nsi yonna as a witness then enkomerero ekole ki eryoka ejje ennaku zisembera tusemberera ekyombo kirimu eryato liri mu kukola ki tulira nti tuli mu kuzimbibwa ebiro bisembedde okusalawo kugenda mu maaso naye kati ninyo nga tetunabagenda ku nkomerero y'amataba gye biggweera ekitundu ku bubaka obwa Nuuwa bwabuulira okuyita mu kuzimba eryato n'okuliyingira tulaba wano nga ensolo Katonda amugamba yawulamu ennongoofu ziyingire 7 zino kyo mwekiryawo mu mwekiri I love that newuunya nti ekyo nakyo tekirekebwayo Katonda akituwa just before nga n'Abayudaaya tebanabaawo
olw'okuba agenda kasuulamu walinga amataba gaweddeyo kuba agenda bagamba ekyokulya omuddo guweddeyo n'emmere gye baali balya ebirongoofu 7 ebitali birongoofu 2 bubaka kyobuli awo ku mulembe guno gw'enkomero bwe tulengera nti tulina okwegendeza Mukama awa instructions ku buli kimu n'ebintu bye tulya nti instructions za Mukama oba ebiragiro bye tebikoma just ku bya bulokozi wabula n'ebyobulamu abinamu okwagala abinamu interest. So abantu ba Katonda mulembe gw'enkomero baweereddwa n'obubaka obw'ebyobulamu kituufu. In fact okwate kiri mu Leesoni yaffe naye mbadde nsaba okisomerewo kyamateeka ekyokubiri 14 olunyo olusooka n'olwokubiri manye ebiseera ebisinga tuba twogera ku by'emmere abamu nga bagamba mateeka g'Abayudaaya tegatukwatako ffe abali wansi w'ekisa na biki naye guno mulembe gwa Nuuwa which is nze nva mu Nuuwa nsaba otusomere 14 olusooka paka ku lwokubiri. Mwe muli baana ba Mukama Katonda mmwe temwesalanga so temumwanga kiwalaata kyonna wakati w'amaaso gammwe olw'abafu n'ensonga ndowooza bagiwadde muleme kubeera confused kubanga oli ggwanga ttukuvu eri Mukama Katonda wo era Mukama yakulonda okuba eggwanga ery'envuma gy'ali okusinga amawanga gonna agali mu maaso g'ensi tolyanga kintu kyonna kya muzizo. Olaba ensonga eri emabega w'ebiragiro ebyokulya nti gwe tetulinga buli omu bwe tusenga Kristo tufuuka banjawulo buli kimu kiba kijja n'emmere menu mirukomyawo of course ekyo bw'oba ogenze kigaziya kale kiyinza otwala kadde naye ngera olabanga Katonda waliwo byalagira okulya n'ebyeyakkiriza okulya n'ebyagaana okuliibwa n'ensonga lwaki abituwa so emmere yabika 3 gye yalagira okulya gye yakkiriza okuliibwa gye yalagira okulya ntandikwa yatonda yeyo gye yalagira okulya ideal ye vegetarian diet then gye yakkiriza okuliibwa amataba ekibiina ekireeta amataba awo nakkiriza ogamba ndooza tuzaawudde bulungi then wabaawo gye yagaana okuliibwa so leero sizza musango singa mba ndidde ennyama okitegeera naye weewaawo si kyeyalagira okola okuliibwa kwegamba infact bannasayansi ennaku zino batuwadde n'amagezi ku nsonga eyo ti kisingako n'oludde bweriira emmere y'ebirime. I think vegetarian diet is the most important diet you need. Bwekiri tested and proven. kiraga nti emmere eva mu bimera eyina enkizo mu kuterenkeza obulamu bw'omuntu okuwa omuntu obulamu obulungi obulamu obuwangaazi okukira ku mmere eva mu bisolo. So oba oyagala strong and longer life ne bwogenda ku internet n'otayipingamu evidence eryani tosobola giwakanya okuva mu bitongole by'abannasayansi ate nga ne mu y'obunabbi neera bw'oba osomye kati mu bitabo by'ekkanisa mu y'obunabbi tebonga Ministry of Healing ojja kulaba nga waliwo ensonga ezikuweebwa lwaki wandyewaze okulya ennyama kugamba bagijja erinnya bikakala ente ne bagireeta mu lufulo ekaleerwe kati wakati awo wejjira ogenda okulaba nga bambi ne kali akalimu akalungi egenda otuuka mu lufula bagisale nga kakoze eki akaweddemu egenda ogireeta ku bucha wali nga my friend ebirungo temukyali so nga gwe yeridde soyawo so kumpi ku list ya proteins manyi naye ekijanjalo soya kawo kugamba nga gwe yesitukidde tonywa matabangu fa okay alina okutwawulire muyo kyagamba ekkanisa katugende ku nkomero y'amataba gano yali etya enkomero y'amataba biki ebibaawo nga amataba gawedde amataba gabaddewo gakomekeredde baza bwekinuza kifaananyi ne ku kyetwayogeddeko nti kyekigenda okubaawo ng'ensi eno emaze okuzikirizibwa gakomekeredde era ekyawandiikibwa kigamba nti Katonda najjukira Nuuwa
namujjukira tugamba Katonda essuubi lye yasuubiza lituuse ku ntikko okununulibwa kwabwe bakulabako bali mu kuseeyeeya ku mazzi bali waggulu gakkampola mpola ensi egenda kudda bujja naye bo banunuliddwa okuyita mu kibi ekibaddewo kwegamba bakinunuddwamu eryato lino mwe bali kuba Kristo mwali bayingira eryato bamukkiriza obubaka bwabuulirwa ne bamwesiga ne bayingira ne baleka 10,000 kati bali ku ntikko banunuliddwa ne ku biseera bino eby'enkomerero tugamba bamukkiriza ne bamwesiga bagenda kununulibwa. Awawa ekibuuzo kubanga olunyiriri olusooka mu 2:8 lugamba nti Katonda najjukira Nuuwa. Kintu ekyo okujjukira Nuuwa kitegeeza ki? Sigamba nti yali yeerabidde nti yali amwerabidde okujjukira Nuuwa sigamba nti yali amwerabidde nga bw'oyinza okugamba forgot nedda tekwali kwerabira kubanga ye kennyini agasiri kwerabira okujjukira kuba kutuukiriza kye yasuubiza fulfillment of the promise. Oluvannyuma lw'ennaku 40 oluvannyuma lw'ennaku 40 enkuba etonnye ngera bwe yayogera tugamba enkomekeredde ngera bwe yasuubiza. Okitegeera kati kugala ekisuubizo kituukiridde mununuliddwa obununuzi bwamwe mubulabako mutuuse ewasuubiza. Okujjukira kuno okwekujjukira kati kiki Nuuwa kyakola oluvannyuma lw'amataba nakyo tukyetaaga tukyogere katono nyaabo. In fact awo kiba tutulaba ku Party Wednesday yennyini. Yes nga ndowooza tunatuuka ku Wednesday. Azimba ekyoto immediately bw'aba yakafuluma eryato azimba kyekyoto kyekyoto azimba ekyoto. Ekyoto kino kabonero kaaki? Kabonero ak'okwebaza ak'okusanyukira mu kisa kino ekibanunudde. So lulinga oluyimba olw'obuwanguzi oluyimba lwa Musa olw'obuwanguzi nti Mukama atununudde kuba ensi yonna esaanyewo naye yasigaddewo. Yani nti ye yani okuwona tono ku bantu abangi kugamba bajabuliza mu bununuzi buno bwe batuuseeko kugamba asala n'ensolo ennongoofu awaayo ekiweebwayo ekyokwebaza kugamba kiraga essanyu essanyu ligenda okubuutikira ku biseera eby'enkomerero Mukama bw'anaaba akomezaawo bwakabaka we abanunule abadde bamulindirira bayibuli erina weyogerera nti nendaba wayogera ku kibiina ekinene manyawo waliwo ekibiina ekinene niwawo n'emitwalo 14,400 ekibiina ekinene kati goli ku kibiina kinene bagamba nti obununuzi bwaffe buvuddeko oyo atudde mu ntebe kiraba kugamba leero kino regimu bakkiriza nti yabanunudde era basanyukira obulokozi buno bwabatuusizaawo. Ekyoto kino kyazimba n'asala ne saddaaka ne yeebaza. Kana kwera kyogamba nga very close oba mu kyaki mu Luganda kugamba very close to that point. Kwegamba mu bufu bwe bumu neyanziza mu bufu bwe bumu nti ekyoto kino akikuma mulimu ne element y'okusinza. Okwebaza kwaffe eri Mukama mulimu n'okwebaza yes nate n'okusinza mwekuli. Lwaki okwebaza kitundu kusinza tukyogere bwekityo nti mu kusinza kuno kwe tusinza omutonzi bamaze okuyita mu mataba gawedde fine naye ate tulina okujjukira ani yali mabega waagwo ani atandika ekintu ekijja kuba tugenda laba nti nogana mataba ebikadde biba bivuddewo waliwo okutonda okupya okujja so ekiri nti ani ali mabega waako oyo gwe tusinza. Mukuno okusinza tulaga tukkiriza nti no mu byonna byokoze you were just obadde mwenkanya ne mu kipya kyogenda okukola era tukkiriza nti tusiima nti oyagadde osiimye naffe tukole ki tubeeramu ku kino ekipya kyoli mu kutandikawo. So lwe lugero lw'abatukuvu nabo kati nga batuuse mu ggulu
kubanga nga bwe gwali ku mulembe gwa Nowa nti bannange Yesu Kristo yatuwadde enkola nti bwe gwali ku mulembe gwa Nowa wekigenda okukomawo. So bakafaananya abatuukirivu nga batuuse mu ggulu, tandika na nnyimba za kutendereza na kusinza mutonzi waabwe abanunudde okuva mu nsi. Ziyinda kukkiriza nti tekuli n'omu agenda tuuka mu ggulu agenda kugamba nti ntuuseyo lw'amaanyi gange. Kiwane Nowa y'omu ku bagenda okutula emabega balabe nga kwali kusaasira kwa Mukama b'okununulibwa. Kiraba? So y'ensonga lwaki okutendereza kuno kugenda kubaawo nti twebaza omutonzi olw'obununuzi bwe. Awo passage eri mu kitabo, kitundu kiri mu kitabo kino ekyakubikkulirwa, mukkirize tukisome. Nanjagadde nkuyikirize nga bwogenda mu kubikkulirwa nti tulaba nti nga Amataba tegannagwa bulungi awo, nga mazzi gakyaliwo. Nowa afulumya ebinyonyi bimeka? Afulumya binyonyi bibiri. Nti asooka n'afulumya ekisooka tekyadda, n'afulumya ekyokubiri ekikomawo n'amatabi. Sikyo? Naye ate ekitewuunyisa Nowa tafulumirawo paka nga Mukama amugambye akole ki? Afulume. Kiraga nti mu kukkiriza kuno Mukama kwatuyiseemu atusuubira okukozesa obwongo. Of course mu ngeri ye gyakola ki? Gyalagiddemu. Omanyi bwetwogera leero mu ggwanga lyaffe ebitundu bino ebya Uganda omuntu agamba nti kozesa obwongo. Buli mwalina bwakitaputa olina okulambulula obulungi omuntu ategeere kiki otegeeza. Nti okukozesa obwongo mu eno context kyetugezaako otegeeza nti Mukama akusuubira nti waba akutadde mu kifo oyina ettaka akusuubira okuliganyulwamu olirimeko, akusuubira oteeka mu fertilizer mpadde kyakulabirako. Nti Mukama atusuubira nti byonna byatuwadde ebitwetoolodde tulina obikozesa olw'okuwa ekitiibwa erinnya lye nga bwe tulinda yatulagira ekyokukola ki? Ekyokukola. Nowa yasindika bino ebinyonyi n'amanya nti amazzi gatandise okukola ki? Okkalira. Naye ate n'alinda Mukama amulage ekyokukola ki? Ekyokukola. Nti kati ogira olindako newayitawo ennaku bwe ziti kati awo mufulume. So tulaba nti Nowa alaga nti okukkiriza kwe tulina mu Kristo waliwo ebintu byatusuubira okukola, naye ate waliwo we tulina okukoma tulinde yakole ki? Atulagire. Obanga mulya obanga munywa byonna mubikole okulola obulungi bwani okutendereza ekitiibwa kya Katonda. Amiina. Njagala okunokola nga ogenda mu kubikkulirwa in particular abanoonya ababeezi. Njagadde nsimbawo essira. Mukama yakulembedde mwoyo omuntu gw'oyina oba gw'onoonya oba gw'oyagala okwogereza, okozeseza amagezi gw'olabye tetuganye, naye osabye Mukama nti ono gw'osonzeeko muteesa naye Isaya 18 mujje tuteese kitegerekese nti Mukama alina kyatusuubira okukola naye alina bwasuubya tulindeko. Kwega Katonda taking a step next. Asooka kugambye gw'olabye kakasa nti Katonda akkiriza has put the seal of his approval. Nga wagambye alina okutu awulire tugende uwuse. So just kyembadde kinaddengezaako gattako wano nti mu kusinza kuno oba mu kwebaza bw'osoma kubikkulirwa ku 7:12 nga lwogera ku kutendereza ogenda obeera mu ggulu olw'obuwanguzi nga boogera nti amiina omukisa n'ekitiibwa n'amagezi n'okwebaza n'ettendo n'obuyinza n'amaanyi bibenga eri Katonda affe emirembe n'emirembe. Amiina. So tugenda kuba n'okujaguza nga bwe tulaba Nowa nti wano naye akuma ekyoto azimba ekyoto ekyokwebaza naffe tugenda okwebaza nga tuuse mu ggulu nga ku mulembe gwa Musa nti bwe baali bamaze okusala ennyanja emyufu bagenda olengera Abamisiri bakomyawo ne bayimba ne batendereza. So naffe we are looking forward kaseera ako nga Kristo atuusizza mu ggulu tugenda kubeera mu kwebaza n'okutendereza. In fact ekifaananyi kye nayongedde okufuna awo nga tongenda okwogera ku kino ekyekyoto tulaba nti nga bwe kyali mu lubereberye Adamu ne Kaawa nabo bakuma ki? Bakuma ekyoto. Bo bayogera ne Mukama face ku ki? Face nga bamulabako maaso n'amaaso. Naye ate Nowa ye waba akuma ekyoto kye awaayo saddaaka nga muzino saddaaka mwayoleseza okukkiriza kwe nti asaddaakira oyo gwatakola ki? Gwatalaba naye ate nga akkiriza nti akola ki? Gyali. Akasembayo olw'obudde nti Mukama abawa ebyokulya emmere gye balina okukola ki? Okulya. Wano wakkiriza bali ebisolo.
tulaba nti mu plani ya Katonda ey'okutandikirwako eyobeede temwali mukutta temwali kutta nti ebisolo byonna byali byakubeera wamu mu mirembe. Era tusoma mu Isaaya bwe kityo kigenda okubeera mu ggulu atugamba nti empologoma n'omwana gw'endiga zijja kulya muddo teri kutta eri mu nsi empya gyetukola gye tugenda. Mwana omuntu agenda kubanga azanyira ku kinnya omuli omusege. Amiina. So twegendereze nnyo bye tukkiriza mu guno omulembe tulabe nti Mukama bw'akyogedde bwe tukola ki bwe tukikola nga bwe twayogedde emabegako nti ne mu byokulya Mukama atugamba nti bino byenzikiriza bino si okuba nti Mukama tayagala oleka ebiwooma oba oleme kulya biwooma nedda wabula ensi byekugamba nti biwooma w'obigoberera nnyo gye biggweera bulwadde buyinike kukaaba. So endwadde obubi ndowooza y'ensonga lwaki n'endwadde zeeyongedde nnyo leero. Naye kati nga tuwunzika twala kwetegereza endagaano eno kitundu ekisooka n'ekyokubiri Katonda gy'akola ne Nowa oluvannyuma lwa Amataba kubanga ali eyo atulaba ayinza okuba nga amaze okwetegereza olugero luno olw'Amataba nga naye yandiyagadde okubeera ekitundu ku bantu ba Katonda baakola nabo endagaano. Okwakulizo bwe buliwa endagaano eno yali etegeeza ki? Waliwo n'akabonero mu ndagaano eno. Omu atunnyonnyola endagaano omulala atunnyonnyola akabonero k'endagaano. Endagaano ebereberye mwenda 8:17 agamba nti siriddamu nate okuzikiriza buli ekirina obulamu n'Amataba asuubiza era agamba mbadde n'akabonero ka musoke. Tugamba nti omuntu wa leero bw'alaba musoke ategeera butegeezi ekyaliwo ku mulembe gwa Nuuwa. Byaliwo byonna lwaki Katonda atuuka n'yejjusa lwaki Katonda atuuka n'asaanyawo ensi n'Amataba kugamba abejjukira mu kabonero ka musoke. Naye ate ne ku mulembe guno waliwo akabonero muganda kakamusindikira nga tetunnatuuka awo. Omulabi waffe ayinza okwagala n'okutegeera tuli ku ndagaano eno kubanga tulabye azimbye ekyoto oluvannyuma Katonda awa ekisuubizo tisigenda kuddamu kuzikiriza nsi naki n'Amataba newankubadde obwononefu webuli newankubadde omutima gw'omu obwononefu. Juzi twali tubuulira omwana mukyala n'atuchalenjinga ne Fred ekiwawe yaleetera ekibuuzo twali tuba kwogera ku mundo gwa Keyena. Agagwe ebyo byogera naawe tubyekakasa gwe tomanyi nti Katonda yasuubiza nti agenda kuddamu kuzikiriza nsi. Bantu bwe batuwetaaga okuyamba ku bigambo ebyo byennyini. Katonda bw'agamba tagenda kuddamu kuzikiriza nsi kikyategeeza teriddamu kuzikirira. Olunyiriri yandilusome n'alumalayo n'obudde bwe yamala nga kuba essimu teyandibukozesezza. Olunyiriri lugamba sijja kuddamu kuzikirizibwa nsi naki n'Amataba. Naye ate Peetero ekyokubiri essula ey'okusatu atugamba ensi kati eyimiridde erinze eki eterekeddwa muliro yegenda zikirizwa na muliro so si mazzi. So okuzikiriza kujja kubaawo naye enjawulo eri mu methodology. Exactly. Olw'ensonga nti Mukama gwe tusinza tayagala kibi. Nga twogera kana akabonero muganda wange kagambye akabonero nti omuwandiisi wa Leesoni awandika n'agamba nti musoke ayina engeri gy'akwataganyaamu oba engeri gy'afaananyamu akabonero ka sabbiiti. Nti mu byombi tujjukira nti Mukama ayina endagaano gye yakola. Nti mu musoke tujjukira nti endagaano y'obutaddamu kukola ki kuzikiriza nsi. Naye ate mu kabonero ka sabbiiti ne tujjukira nti yatonda ate n'anunula ku musaalaba. Era ne twongera okutegeera nti oyo yakola bino byombi ayongera n'asuubiza nti agenda kudda omulundi ogw'okumeka ogwokubiri. Mu kujjukira bino oba mu kukwata sabbiiti oba mu kumanya nti waliyo sabbiiti twongera okulaba nti Mukama ono Mukama wa ndagaano. Kitukakatako ng'Abakristaayo okumanya endagaano yegamba ki biki byayogedde. Buno obubonero butuyamba okujjukira nti eyayogera kino eyakola kino oba nannyini kabonero kano nga bwe yakola kiri na bino byasuubiza amaaso bikola ki bijja. Kwegamba nga bwe gwali ku mulembe gwa Nuuwa nti waliwo akabonero akayoleka okusaasira kwa Katonda. In fact nze nyati kitwala nga akabonero era
akayoleka obununuzi bwa Katonda nti Katonda asaasidde tiyasindika mwana we eryato yalagira balizimbe n'engeri y'okulizimbamu tiyasindika mwana we mu nsi kuzikirira naye kulokolebwa bwe kiri so naye mulembe gw'enkomerero alina akabonero ate Katonda azaabeera n'obubonero ne ku mulembe gw'Emisiri mujjukira nga okusiiga omusaayi kabonero ako ak'obuwulize eri Katonda ak'obukuumi be eri abantu be akoleka obuyinza bwe ku nsi ne mu ggulu bwe kiri so ke kabonero ke tulina olwalira ka Sabiti ate ng'olabira Sabiti okuviira ddala mu ndagaano enkadde ye yawula abantu ba Katonda ku basigadde so ne leero kyova olaba yeriko kye tuyita entabiro y'olutalo teriyo ekintu kitaani kyasinga kuwala nanga Sabiti kubanga eyambako abantu okukitegeera nti bava mu nkima Katonda yabatonda mu kifaananyi kye ebajjukize kwega egenda ebuulira enjiri buli wiiki ejjukiza abantu nti omutonzi wo Katonda mumusinze yakola eggulu n'ensi ennyanja n'ensulo z'amazzi so olaba nti nga bwe gwali ku mulembe gwa Nowa nti waliwo akabonero ka musoke then ne ku guno omulembe Katonda atuwadde akabonero ka Sabbiiti okwawula abantu be kubasigadde omuwandiisi wa Leesoni alina akantu kawandiika ano mu mpola omanyi gyoyongera okutambula n'obubaka bw'obununuzi buno osanga ebibuuzo bingi ebimu ku ebyo bwe bamu bagamba nga olaba nti amataba gayinza obeera esoroti n'abawo amataba eggulu n'abawo amataba e Kampala abamu bagamba nti gano amataba tegaali gansi ki gansi yonna nti gaali awo mu kitundu Bayibuli we bagiwandiikira nti amataba we gakoma omuntu wayogere bwakkiriza ekintu bwekityo kiba kitegeeza buli bwolaba musoke kitegeeza Katonda yalimba olw'ensonga nti yagamba sijja kuddamu kuzikiriza nsi n'amataba kitegeeza yali akamala okolaki okugizikiriza so gwogamba nti n'amataba gaali ga butundutundu oba omufudde omulimba kyova olaba tulina okwegendeza betukkiriza nga tugenzeyo okubuulira ekigambo kya Mukama so amataba gaali gansi yonna muganda ffe mwesigwa tuweereyo essaala eggalawo enteekateeka yaffe ne ya Leesoni weekend katuyombe tukkiriza olw'okusaba Mukama tukwebaza olw'ebirungi by'otukoledde webaza olw'obwomu obuli mu kigambo kyo obulinga omubisi gw'enjuki ayi Mukama tukusaba nti ffe abali wano n'abatulaba Mukama oyongere otulaga obwomi obuli mu kigambo kyo twongere okusoma tulabe Kristo tumusembeere tumusenge tusange emirembe ye yekka gy'asobola okutuwa era tweteeketeeke okudda omundi ogwokubiri okusaba ngaye Mukama kuli nti ffenna otukuumiramu mu kukkiriza otuwa omwoyo wo atulungamye mu makubo ag'obutuukirivu twongere okuweesa erinnya ly'ekitiibwa yonna gye tutambulira betukola nabo betubeera nabayi Mukama bongere okulaba Kristo muffe kwe kusaba kwaffe mu linnya ly'omwana Yesu Kristo amiina tweyanziza nnyo mukwano gwaffe abadde mu program Leesoni wiiki eno tukwebaza kubanga otambudde naffe okuva gye twatandikira paka gye tunzikidde atwongera okujjukiza nti tubeerawo buli Friday nga twaniriza Sabbiiti saa 2 paka ssaawa 3 ate ne ku Sabbiiti kwennyini ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okunkya tusaba osigale ng'otambula naffe naawe abadde ku YouTube tukwebaza ole kubanga otambudde naffe tusipa saa mwenda gye muli mikwano ekisa kya Kristo kyeyongere gye muli